Ndi live kati ngenda kubeera live. Abatugoberera ku Erigo Investigators TV. Wedda muli kumubuza omwami Nubian Lee aliwa nga omu ku bantu ababeera n'Ekyagulanyi Ssentamu ali wano njagala mufuna amawulire amatuufu lwakuba bana njogedde nnyo ndi wano ne Nubian Lee kagezeeko okubeera nga atusigira ekifaanani ekituufu abali eyo mwenna abatugoberera ku Erigo Investigators TV mubeere nga musobola okubeera nga tubasigira ekifaanani. Tulina gundi wano njagala mufuna amawulire. Nubian Lee agenda clarifyinga embeera y'Honorable Kyagulanyi Ssentamu e Nalufenya. Temubeera diverted basawo ne bannyabo, waliwo breaking news bagenda okukiryalinga empewo. Batugambye nti Ssegirinya Muhammad Pejji ne convoy gyagoberera nabo bayinza kuba nga baddeyo buzi Kampala. Oli live wano ku TV zonna ezikuteereddwako wano mu kaseera kano. Abantu abali baagala okumanya ekifo ku pulezidenti waffe, abantu bali iga nnyo okufuna amawulire amatuufu bategeere kye kigenda mu maaso. Abantu bagamba nti pulezidenti bamutadde. Amawulire si matuufu ago mbu pulezidenti bamutadde. Ekyo bakikolageza kukuwuddisa abantu. Ekituufu kiri nti Honorable Kyagulanyi akyali wano e Nalufenya era tubadde tugezaako okufuna bintu byagenda kwebika ekiro kya leero. So kimanyikiddwako nti agenda ssula wano. Kyonna kyonna kye kiri baleke kubawuddisa. Yes, abapoliisi bageza teekawo embeera bafulumya wano emmotoka ne zigenda bagezeeko okuwuddisa abantu nti bali muvuga naye ekituufu akyali munda muno. Kyonna kyonna kye kiri mwali era naffe tukyaliwo wano tulabe kye kigenda mu maaso. Mwami Nubian Lee tebatutera okutegeeza nsonga lwaki bamusuuliza wano olunaku olwaleero. Ekituufu kiri nti yabadde si wakusula wano naye babadde bamuvuga nga bamutwala Kampala. Emmotoka za poliisi ze bamutaddemu zombi ne zaabika emipiira okukuba U-turn ne bajja ne bamuteeka wano nti kati maybe embeera yonna yonna kye kiri bamutaddewo bamukuumidde wano era ne mu kiseera kino tebanaba mukyajinga tebanaba mugamba nti oba yazizza musango guno oba guli naye bakyamukuumidde wano. So ye embeera eriwo ssaawa zino. Waliwo essuubi ly'okumuta olunaku olw'enkya? Tetumanyi kiruubirira kyabwe, tetumanyi ki kye baliko naye nga ye ali ready ogoberera ki kye bagamba. Oba bamutwala mu kooti nakyo tujja laba ki kye bagezaako okukola kubanga balooya baffe bagezezaako okufuna access to him bagezeeko okumanya lwaki bamukutte. Naye abasirikale abali wano babagambye kimu bakubirye Afande Mwesigwa. Ye Afande Mwesigwa ono omwami amukutte we yakolanga ebikolobero ne Kayihura. Bagambye yali in charge yawa last word wano. Omulamuzi yenayina lawyer yenayina agala omulaba akubire Mwesigwa essimu. Embeera eri wano. Abantu babadde bangi amawulire gayitingana nti President Kyagulanyi Ssentamu yafumitiddwa ekiso kino ekibeera ku mmundu. Abantu baagala kumanya omukulembeze ali mu mbeera ki, yafunye ekisago ekyo oba just badde mawulire agayita ku social media. Ye embeera gye bamukuttemu teyabadde ennungi nti abo abasirikale babeera bakwata omuntu bamukola ebintu byonna byonna. Ate n'ekirala bamukutte nga bagobyewo kamera zonna bakubibwa n'amawulire bonna ne babagobawo ne baleeta bishildi byabwe ne babika emmotoka. So embeera yonna yonna kye babagamba sisobola kikonfaminga naye nga manyi tebamukutte bulungi nga bamujja mu mmotoka kubanga nabadde emmotoka naye ne bamutwala olwamaze ffe ne batuziyiza kamera zaffe zonna ne baziyiza ne bamutwala. So sisobola bawa amawulire matuufu oba alina ekisago batalina naye nga ze kyemanyi nti tebamukutte bulungi. Those who want to brief them in English, just in a brief way. Ladies and gentlemen, as per now, Honorable Kyagulanyi is still held at Nalufenya Torture Center. So whatever they're trying to do, I can see vehicles coming out, but those are decoys. They're just trying to divert people's minds. The truth is Bobi Wine is still in there and he's still held. He has not been charged yet. He does not know why he's been held there. And at the moment, even our lawyers try to access
Nalufenya to try to access their client, and they've been denied access. There is an order here that the only person who can give them permission to access him, they need to get it from Afande Mwesigwa. So at the moment we are here and just awaiting what will happen. Okay. Yeah. Yeah, and that message, still I insist, the message that he has been moved from Nalufenya is false. Yes, there have been vehicles coming out of Nalufenya, but that is a decoy. Just they want to divert you people. The truth is that Bobby Wine is in there. And as for right now, we are trying to get them beddings. Because we have five other boys, our people power boys, have been held captive in here. Then Bobby Wine and Pastor Mwanguzi are in there. So at the moment we are trying to get them beddings because it's going to be a cold night for them in there. Okay, yeah. Thank you so much. Yamaze. So batukubera ku Elgon Investigators TV nti Kaswaiswa yogera keri abantu bagala okuwulira kubajjoli mwisaawe eno ku mukulembeze mukulembeze ekisooka sinayogerako naye kuba musibe si musibe muwambe naye mukulembeze gwe maze naye ebbanga manyi nti kati mugumu nnyo n'okusinga bw'abadde eno embeera yali agibaddemuko yagyetegekera dda era yekyobolaba yawaayo byonna naye ekigambo kwebeereramu zuzi essaawa zaakyo bannayuganda njagala tukkirize era tumanye nti buli ddakiika gye bamusigaza eddakiika gye tulina okulaga pulezidenti Museveni nti akalulu ka 14 January yalina okusalawo engeri gye kanaafaanana bwe baba baagala kafaanane nga bwe kafaananye olwaleero kiri mu mikono gyabwe. So bannayuganda, abantu b'e Busoga, abantu ba Uganda, pulezidenti akyali Nalufenya. Motoka eyo gye mulabye etambula it is a decoy, babikozesa mu security. Naye ate mumanyi nti ffe tukolagana ne poliisi. Kansowayiso katono nnyo tusaba batangaze bannayuganda wala mawulire agayitingana agagamba nti omukulembeze ateereddwa era ali mu kuvugibwa ng'agenda bamutwala e Kayunga. Omukulembeze akyali mukwate eyo motoka ede efulumye si ntuufu. Ffe tulina engeri gye tutegeeramu reports. Kyagulanyi bw'afuluma nammwe abali wano amasannyalaze mugawulira akyali munda kuba agatukuba galaga nti akyali munda. They have not released him. Nebalwa noteekawo embeera ekkakanya eggwanga nti bamutadde. Nziramu akyali mu buwambe bwa jjajja Tibaruwa 7. Era ne jjajja njagala muteeka ku notice nti the more you remain with him under your custody, the more we shall call upon Ugandans to show you that you will not be president in 1 month from now. Kino President Museveni tukiddamu, you will not be president 1 month from now. Kubanga this is a mission, not an election. Ne bw'omukwata ffe yatubuusa dda. Kyova olaba abantu basobodde okwanukula okuva e Hoima, abantu baanukudde okuva e Busia, abantu baanukudde okuva e Luwuka, abantu baanukudde okuva e Mayuge, abantu baanukudde okuva e Masaka. Olwaleero mbadde mpuliriza amawulire balabika abantu abakafa bawera mu 10. Kati President Museveni atugamba atya nti kana akawulo tikafaanana naka 1980. Eno generation yasoma 1980 election era egyetegereza etandise okulaba nga kana akalulu kafaanana naka 1980. Njagala babulira buli bw'obeera mu bulamu bwo ng'onyigiriziddwa to the maximum obeera olina okwanukula. Obwavu obulabiddwa mu bannayuganda nga tuyita mu byalo gye basalawo tuyisa butuwadde buwimaanyi, butuwadde obuvumu nti Kyagulanyi ne bamukwata ennaku 10 ffe omuliro gw'enkyukakyuka tuli mujja mukomera tetumulayiza. So njagala kakasa bannayuganda tukyali ku mulamwa, tukyali mu struggle, tugenda kubeerawo ate tuli very strong kubanga ne president waffe ali strong. Kino bagezezaako tusala speed. Mumanyi nti mu nnaku etono ze twakatambula district 21 leero tubadde tutandise district eya 22. Bo bakatambula district 11 bagezaako okusomba abantu basobole babeererawo naye abantu ku luno bavuddeyo ne bagaana. Kati eyo speed gye tutambuza ya district ya 21 ng'ate etambulira buli wamu kuba mujjukira abajjukira rutu gye twatandika nayo. Twasooka Arua, Apache, Nebbi, ne tudda Eggulu, ne tudda Elira West Nile, ne tudda mu Karamoja nga yonna bagamba kimu, we need change. Kati amaloboozi ga we need change agaafubutuka eyo yonna
pulezidenti yalowooza nti asigaza Busoga. Abasoga bwe batuuse wano kyabaire kyakulya mboolina nvuluga kubanga bba ate bakola ki basalawo dda. Kati bw'alabye ebyeruwuka ku makya bulijjo bwe yalimba baganda bange be tuze tubuulira buli bbanga abadde alina kuweera orders ku toilet bino bye mulaba bebaziza mu ggwanga lyaffe. Naye tukakasa nti baganda baffe abali mu kuttibwa omusaayi gwabwe aba bakulembedde okuttibwa kw'abantu abo bwe muliba temukisasulidde nga mwesigwa nti bwoliba tokisasulidde ozadde abaana ate olw'okuba oli mu bapakasi tojja kusobola na kubajja wano. We shall make them accountable for what they are doing today. Council. Yogera ku nsonga y'abantu bali kubinga moroka enderere abakuba nti president bamutoirewo bana nendo okwiramu president akaliwo bayire wano nendo okwiramu okuba bannayuganda okuba abantu b'e Busoga nti edda emmotoka dde muli kugoberera ezira muntu yena afande Mwesigwa n'abaira ali kwenda okujja ne poliisi embitirivu era bamutwaire wa president Museveni kumwinonula nti byakoze bibaire byakisiwa era bibaire byakisiru. Emmotoka edo dde muli kugoberera diziramu generational leader diziramu vision bearer waife akaali wano Nalufenya aye kyendi kubakakasa nti ali strong kubanga aidi ye naye wali ali kuwulira Busoga mwogeire abaganda bogeire abanankole bogeire abacholi bogeire abakaramoja bogeire ate engeri bamulina leero n'enkyo tukerere kwekyo tumulage nti amaani gali mu bantu bana Uganda abantu n'amaani kabalete mundu kabalete sente kuba bulido balete mungo ye sente lere mungo ye sente kozeeki erobye bagulirire buli muntu tidi sipapa tidi ku nani tidi bajo tidiani ayo olwaliro nendo bakakasa. We shall topple this regime come what may. We shall topple this regime and with the civil disobedience we shall not hold guns to have a history of killing people. We shall get to the street in big numbers and that day will come. The power of Kyagulanyi to stop violence when violence is being meted against him is the very power he will use to cause violence to overthrow the government. Mark my words, the power that Honorable Kyagulanyi is using to stop violence as mayhem is being meted on him is the very power he will use to seek violence to overthrow this regime through civil disobedience. And those words should stick to whoever is in charge of the security apparatus of this country. Thank you. Council. Mutegeddeko ku musango ogukwasizza Honorable Kyagulanyi. Gwina kubanga gwa kisiru. Ne babagazizaako okumuvunaana musango gwa COVID. Si alina obuvunaanyizibwa okustopinga abantu abanaabeerawo. Bwe tugenze eruuka wabaddewo tent, wabaddewo obutebe bw'abantu ebibiri, wabadde manned by police fe. Okutuuka ku venue tuyise ku Uganda Police. Okutuuka ku venue tumaze keberebwa Uganda Police. Era police ekkirizizaako emmotoka nga nnya okugenda otuuka ku venue. Naye bino byonna abasoga Esther Mbayo, Minister Esther Mbayo, and you the people of National Unity Platform munoonye ekifaananyi kya Esther Mbayo mukisharinge kubanga yabadde agezaako okulaba nti president waffe atuuka mu buzibu. Ye mukozi wa President Museveni. She's a useful idiot. So please share the useful idiot in the name of Esther Mbayo. There is another person called the Honorable Rebecca Alitwala Kadaga. She falls in the same docket. Also expose her. In this revolution, we are not going to close our eyes on anybody dining and whining with General Museveni. Kadaga, we have given you our time. If you are dining with Museveni as we are suffering, we also don't need you for MPship in Kamuli. And we shall come with whatever wrath. Nga bwe mukozesa amaanyi okutulemesa okwidde Kamuli. Bwe mukozesa amaanyi otulemesa okwogerera eruuka. Bwe mutulemesa ezo okujja ebuyende. We are coming for your slots because you are bottle lickers of the regime. Thank you. You're welcome. Batugoberero ye Council Waiswa omu ku Council aba National Unity Platform. So tubasaba mwenna abali abatugoberera tubasaba nti buli abatuuse gwe kyokola kiri kimu sharing a video onokubeera nga sharing a video eno
naye tufunye amawulire just ebadde diversion yakwagala kuwulisa abantu naye nga amawulire amatuufu nti Kyagulanyi Ssentamu akyali munda. So njagala okubeera nga mbebaza mwenna abali eyo abatugobererako Elgon Investigators TV. Tugenda kwagala kubeera nga tuva wano lwakuba kati wano tawakyali kinene nnyo kyamaanyi. Tugende tunoonya we tugenda okuwummulira okutuusa olunaku olw'enkya naye updates zonna bwe zinaabanga we ziri tugenda kusigala nga tubaweereza baganda bange mwenna abali eyo abatugoberera wano ye Nalufeenya ndoza so abatugoberera ku Elgon Investigators TV ebimotoka bireeteddwa wano bingi nnyo nga bwe mubiraba ebipakingidde wano motoka ziri wano zizo zimuziraba so ndoze motoka zizo muziraba eza police wano we bateese Kyagulanyi Ssentamu Robert. So tubasaba nti buli abazze gwe sharinga video osigale nga kooli ku mukutu kuba tewali kisobola kubaawo ku nsi kuno nga awatali mwilonzi. So tubasaba nti buli abazze gwe sigala ku Elgon Investigators TV. Tujja kusigala nga tubaweereza updates zonna. Katugende tubeere nga tunoonya awekubeera nga tuwummulira mu kadde kano naye essaawa yonna tujja kubeera nga tudda gye muli. So musigale nga mukyali ku Elgon, nja kusigala nga mbawa amawulire amatuufu. Twagala okubeera nga ffe Elgon tuyisaako amawulire agasengejeddwa, tetumala googera boogezi nti wuuyo bamutuute nga tetumulabyeko. Nze ngezezaako kunoonya abasirikale ne basanga mu supermarket nga bali mu kugula ebintu ebigenda okuyamba Kyagulanyi Ssentamu. Anti-terrorism police njiraba ekyali wano eyavudde Kampala, so kitegeeza mwami mukulu ono akyali munda. So tubeebaza mwenna abali eyo abatugoberere ku Elgon, tetutera kumala gabawa amawulire agatali matuufu. Tugenda kubeera nga tudda tuwuliziganye nammwe, tujja kubeera nga tubawa update.